nabagamba nti omusajja oyo mubi, namugamba nti abanupu baagala kuba nti banafuya bantu bali mu art, tebaagala kuwa bantu balala maanyi nga bampakanya. Oluvannyuma lwakuba nti ayisibwe Jacob Kyaligonza aka Jacob omutuuze avudde mu nupu, Eddie Kenzo akutte $5,000,000 ez'obuliwo nazimucwanga, nagamba nti webale kuwona bakyali abo abembwa, webale kuba nti owona bakyali abo abafiisa n'okuzalawa abalala. Agambye Aganaga namugamba nti naawe webale kuba nti ovaayo, abantu abo babi nnyo, abantu abo bali selfish, abantu abo tebaggaliza. Tukaniriza natera ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mu Kamuli amanya n'eddoboozi Pampita Ntambi Kimso, The Badman Namarundi Kiboya Maksudi Junior, webale kuba nti otambula naffe, yes gwatambula naffe, webale kuba nti osubscribinga, gwe yasubscribinga era nga nkwagala nnyo mwana wa mama. Osobola okuba nti ononyako wali ku Facebook nkozesa Ntambi Kimso, ate nga ne ku Twitter nkozesa Kimso 16, wali ku Instagram nkozesa Ntambi Kimso 5, ate nga bononyako mpola mpola ku Facebook nkozesa Ntambi Kimso. Nakulwaliro nkuletedde musajja mukulu amanyikiddwa nga Idrisa Msuza, yes kwogata Khalifa Aganaga ne musajja mukulu amanyikiddwa nga DJ Jacob omutuuze. Oluvannyuma lwakuba nti Khalifa Aganaga, Victor Kamenyu, Jose Chameleone, yes, ne Kazibe Bashir Mbazira bamibwa tiketi ya Nupu, babamidwa tiketi za Nupu. Wanono watandise okuba nti oboolyawo abantu abalala bafuna essanyu, especially abayimbi abalowooza nti oboolyawo Bobi Wine tasobodde kuba nti ababeera mu. Nkugambye oluvannyuma lwa musajja bakulu abamanyikiddwa nga Khalifa Aganaga, Victor Kamenyu, Dr. Jose Chameleone kwogata n'abasajja abalala J. Jacob omutuuze n'abantu abalala mu ati obutafuna tiketi, yes Patrick Omujuka n'abasigadde obutaba nti bafunye tiketi mu Nopo. Wanono kitandise okuba nti sitanusa oboolyawo abantu abali mu Nopo ne bavaawo, oboolyawo betuyinza okuyita ba opponent ba Nopo, oboolyawo ne bakyali abavumibwa abantu ba Nopo. Nakulwaleero musajja mukulu amanyikiddwa nga One Badman DJ Jacob omutuuze avuddeyo n'agamba nga bw'atagenda kuba nti yajoininga oba kwesimbawo wali bunamwaya ku chairman NC3 ng'ayita mu kibiina kya Nupu, era nga DJ Jacob nabwe kityo agenda kujjanga independent. Musajja we amanyikiddwa nga Idrisa Msuza nga yakolebwa musajja mukulu amanyikiddwa nga DJ Jacob omutuuze, Lwasamade music teacher kwogata Uncle Habike, nabwe kityo DJ Wilbur Dea. So nabwe kityo mambe batandise, musajja ono yatandise okuba nti asanyuka oluvannyuma lwakyaliwo okuba nti afunye ttala. Kensa agamba nti musajja wange nakugamba nti abo abasajja tebasobola kuba nti baba wamaanyi, abasajja abo bali mu kukola kikwekweto kunafuya abantu abali mu ati, oboolyawo bo basigale ku top n'okwegulumiza. Beerabidde efforts zaffe ze twabateekeramu, z'ebiwoobe zonna bye twayimba nga babakutte, yes zi system volongoto kati tebakyazijjukira. Abantu abo batusindikira abantu tuvuma na kutunafuya mpola mpola, era nga Jacob mu kusiima avuddeyo na boostinga DJ Jacob campaign ye nga amuwa $5,000,000 ez'obuliwo eza Uganda. Eddie Kenzo agambye buladi wange ngenda kukola kyonna ekisoboka okuba nti ampiaringa ku bivulu byo, yes ku ralizo ngenda kuba nti muganda wange nkubereramu. Era guvudde n'agamba nti Jacob weebale nnyo kuba nti ova ku bantu abo. Abantu abo tubesibyeko ne tubalaga nti tubaagala, naye abantu abo bagenda mu maaso n'okuba nti oboolyawo banafuya abayimbi. Nze neewunya abantu abo bagamba wano mbu Jose Chameleone oboolyawo Latifu Sebagala amukubye, twali tulowooza nti Sebagala bwavudde mu lwokaano musajja mukulu bajja muwaka, naye bagenda nga bamunafuya, bagenda nga bagula abantu okumukubamu ebituli, era nga betwogera Jose Chameleone ayenjebuse. Instead of okukomyawo Jose Chameleone bwe babanga bakolera democracy n'obwenkanya, abasajja bano aba Nupu bagenze ne bagula omuntu, oba omuntu n'abaayo obusente ne bamuwa kaadi, era nga wetwogerera Nabira Nagai Sempala eyabadde woman MP wa Kampala gwe bawadde yes kaadi ya Nupu okuba nti avuganya ku kifo ky'obwa Lord Mayor. Ekifo kya Lord Mayor kimaze ebbanga nga Jose Chameleone kyali waabwe avaayo alaga interest ze z'okwesimbawo, era nga gy'omu ku bantu abasooka okulaga interest zino n'okuba nti oboolyawo akima kaadi. Bobi Wine yatandika okuba nti amu ensamba n'okuba nti amulwana mpola mpola, era nga musajja mukulu ne yamaliriza nga tafunye kaadi. Abantu ba Nupu babuuza Jose Chameleone ebibuuzo bingi, oboolyawo ebimu bye yaddamu
naye ate abasajja bano bagenda mu maaso n'okuba nti bamufiisa n'okumunafuya nga bagamba nga bali omukatuliki, nga bagamba nga bali omuyimbi, nga bagamba nga batajja ssente walala, nga bagamba nga batayimbye ekibiina. Mu bintu byonna Jose Chameleone byesigamako kwe kuba nti oba oliawo ayimbira ekibiina kya Nuupu ennyimba ezimala zezo zitagulanyiko nayo baaliwa n'ennyimba endala nnyingi, era nga Jose Chameleone abadde oba oliawo agezako promotinga Nuupu. Aba Nuupu bamwesambye, bamugobye, bamusendesezza luti nga bagamba oba oliawo tasaanidde kuba nti abakwatira bendera. Kino nno kyatandise okuba nti kinyiza abayimbi yes mpolampola mu kuba nti basenze Jose Chameleone. Khalifa Aganaga teyaliwona, DJ Jacob Mutuuze teyaliwonye, Patrick Omujuuka teyaliwonye. Abantu abo Kazibwe Bashiri Mbazira y'omu kwabo abasuubira okuba nti bagenda dduwona, era nga abantu batandise okugamba nti oba oliawo abasajja bano bafunyeemu embeera ey'okuba nti tebaagala abantu balina namba nga bo kuba nti bakompitinga. Wano Jacob yes weyaviire naye ngamba nti nzagenda bwogera Bobi Wine kuba president, naye ate oyo sijja kubeera mu kibiina kya Nuupu. Kenzo yamugambye nti owayi webale kulaba ttaala Jose Chameleone bamufiisa abasajja abo nga bagamba tasobola. Yagezaako okuba nti ababeeramu n'abakolera byonna wabula bamuuma amaanyi nti abantu abo balikka wali okuba nti balaba omuntu yenna alinamu kumanyi n'ennamba okuba nti bamuwa amaanyi. Kyova olaba bamumeeta ebitoomi mbuwa NRM, simanya wa DP, simanya wa Alliance Party, bamuteekako ne stories zitaliyo. Kenzo agamba nti yes ye ayimiridde ne Jacob Omutuuze, ayimiridde ne Jose Chameleone, ayimiridde ne Khalifa Aganaga, ayimiridde n'abantu abalala. Wanono Khalifa Aganaga naye yavudde n'agamba nti owayi Bobi Wine oyo ne batalibe tebagala tuwa maanyi, balowooza oba oli tujja balinnyira mu mugati gwabwe, naye ng'ate nabo tebakolera bantu, nabo bajja kulya. Kyova olaba ne Chairman Nyanzi abadde atunda tiketi, yes abadde atunda tiketi za yes okufuna kaadi mbu Chairman Nyanzi abadde asaba abantu milioni 9 plus. So nolwekyo Khalifa Aganaga agambye nti ekyo ekibiina si ky'abantu kwegaggawaza. Kenzo afuddeyo n'agamba nti owayi bannange mwebale kukiraba abantu abo bali mugezaako kuba nti bakola embeera, bateekawo embeera enafuya abayimbi oba oliawo abakoledde eggwanga ebintu eby'amaanyi. Era nga Kenzo yagamba Bobi Wine bafuuka president ye ajja kukwatamu ebibye agende bweru w'eggwanga because abasajja bano ba dictator. Twogerera Nuupu egenze ewanda abantu especially abali mu art tebagalira ddala oba oliawo ekintu ekyandise okuba nti kyewaliikiriza bamemba abamu abalina potential. Mu Nuupu mulimu abantu abalina obuyinza nga boogera nga tobasuubira kubeera ku komiti naye nga boogeza maanyi okusinga abantu abamu. Oba oliawo kino ekintu kyatandika okuba nti kicreatinga gap wakati w'abawagizi ba Nuupu abali ebweru w'eggwanga n'abali munda kugata n'abo abali ku komiti eyo ne batandika okuba nti beeyawula. Abayimbi nno banyiivu ebyaddala, abayimbi banyiivu ebyaddala eri muyimbi munnaabwe, era nga bajjamaliriza ng'oba oliawo yes bangi bavuddeyo. Abantu bagamba nti yes musajja mukulu ataddewo embeera okuba nti tavuganyizibwa, mbeera ye dictator akyasinza okuba obuzibu. Bagamba nti Bobi Wine yetegekera 2026 aleme kuba nti avuganyizibwa. Kyova olaba ba Chameleone yabasenze abantu abenamu ku maanyi, ba Khalifa Aganaga oba oliawo byatandise okuba nti abuildinga nga ye naye bamuwanga ku maanyi babeesinya abasigaddewo mbubwe abasembera ddala tayagala abadebiire nti abasembesa. So nolwekyo Kenzo buli muntu agenda okuva mu NRM yataddewo milioni 5 buli muntu agenda okuva mu Nuupu nga muyimbi yataddewo milioni 5 okuba nti amubudaabuda because agamba nti ekitiibwa ky'abayimbi abasajja ba Nuupu babadde bakimazeemu ensa. Agambye nti bapoliticiani ba Nuupu babadde bamazeemu abayimbi baffe ekitiibwa, babatwalanga abatali bantu, babatulugunya, babamistreatinga, babadisrespectinga, babakola ebintu ebinjalo. So nolwekyo Kenzo agambye nti tali willing kubetambula mu system wetu, tali willing kuba nti abeera n'abantu bwe batyo, tali willing kuba nti atambulira mu nkwawa z'abantu abali so corrupt, abantu abali so selfish, abantu abali so anyway ekyo sijja kyogera abantu abali bwe batyo. So nolwekyo Kenzo kuba nti atandika kaweefube buli ava mu Nuupu ng'ali mu art industry. Kenzo ye yasaze okuba nti amuwa milioni 5 oba oliawo atandike okukola ebintu bye mpolampola. Kenzo agamba talina ssente nnyo naye engeri gy'ekitiibwa ky'abantu abali mu art aba Nuupu kibagezaako okuba nti batta ye kwe kusalawo okuba nti oba oliawo akwata ku ssente ze ntonotono abeereremu mpolampola. Jacob yazifunye dda, DJ Jacob Omutuuze yes yazifunye dda era akasente ke akalina. We twogerera
asinza linnya lya Musuuza. Weebale kuba nti wekumira wano nkiddamu amanya ndoboozi wa Mpitantambi Jimuso omukutu guli gumu Uganda mu Kamoli. Subscribe nga tugende ffenna mpola mpola. Oli waddembo tuwulirawo gy'osinzidde okuba nti owuliriza. Katumireko Promise Rihanna Kenzo. Promise Rihanna Kenzo. Big up on yourself. Bye bye for now.